Wow. Kati Omulangira Kateregga kino ekikwatagana n'abalangira oba obulangira. Obulangira butegeeza ekintu kimu naye bulimu engeri ez'enjawulo oba emitendera egy'enjawulo. Waliwo obulangira obutabaamu vvuunya, okitegedde, ate waliwo obulangira obujja olw'okuba omuntu asobola okuba nga mukopi naye ng'ate akongojja muwanga oba ng'akongojja kawumpuli mu ddiiro lye, tugambe musawo oba tugambe omulubaale yenna mu Nampewo, naye nga ku mutwe gwe jjajjawo omukulu oba omusambwa omukulu guyitibwa muwanga oba kawumpuli oba bamweyana oba ndawula. Kati jjajja buli lwajja okongojja balangira, kitegedde, kubanga era abalangira bakongojjebwa bakopi. Kati oli asobola okuba nga ekika mw'ava si kirangira naye ng'akongojja emmandu ezo nga ze mmandu enkulu mu mbuga omwo. Kati abantu beerabira oyo asobola okwetuuma omulangira naye taba mulangira, gw'akongojja y'abeera omulangira, kubanga omulangira akongojjebwa mukopi, bakabaka bakongojjebwa bakopi. Kitegedde, kuba mpulira abakongozzi abakulu owa Kabaka oba abakuuma oba abavaamu oba omusirikale wa Kabaka b'oluusi Bambogo bwe batyo. Kakati obwo obulangira ne bubeera awo, waliwo abeeyita obulangira nga buli awo bwe butyo olw'okuba mu Nampewo akongojja muwanga, akongojja kawumpuli. Eyo paati y'emu. Paati ey'okubiri, waliwo Kabaka Mutebi oba Kabaka yenna abaaliko, omukyala gw'awasa singa aba nga wa Nkima oba singa abeera nga wa Lugave oba wa Ngabi, omwana gw'amuzaddemu bamutuuma mannya ago ag'ekika ekyo eky'omukazi. Kitegeeza nti ekika eky'omukyala mw'ava kiyingidde mu lulyo oluki? Olulangira. Era abantu abo tugambe nti omukyala wa Ngabi abaana babatuumye, omwana bamutuumye Omulangira Lubega oba Omulangira oba Mulindwa, ng'omukyala wa Ngabi Nnabagereka Kabaka yawasa oba tugambe wa Ngabi oba katugambe nga Kabaka bw'alina Nnabagereka nga wa Musu. Kati abaana bano batuumwa amannya, banokolerayo amannya mu kika ky'Omusu. Kati ekika ky'Omusu wonna w'okisanga okwetooloola Obuganda kiba kiyingidde olulyo olulangira, kuba abaana babatuuma mannya gaakyo. Omukyala ono baaba azadde, tebabatuuma mannya ga Kabaka, okitegedde. Kati era ne Kabaka ono omutuuma Mutebi, oyinza okusanga kyava ku maama amuzaala, kuba oyinza okusanga nga Muteesa yali teyeddira Mmamba, okitegedde, kubanga bo ba Kabaka tebalina miziro, okitegedde. Waliwo obulangira obw'eŋŋoma. Obulangira obw'eŋŋoma bwe bwo buvaamu bakabaka nga bo baana ba ŋŋoma, beddira ŋŋoma. Obwo bwe bulangira obukulu, okitegedde, beddira ŋŋoma, be balangira abakulu eŋŋoma gye beddira. Era Kabaka oyo bw'awasa omukazi baddira amannya g'oludda lw'omukazi ono tugambe ga Musu, ne bagalondayo ne bagatuuma abaana bano. Kyokka abaana bano baba tebeddira Musu, okitegedde, wabula ekika kiri omuvudde omukyalo okwetooloola nti tugambe Musu, bayitibwa, batandika olwo okuyingira olulyo olulangira. Kati ne tujja tuba n'ekika eky'Abemmamba omwava Bemba Musota, mwavaamu Kabaka Mulamba. Abo ne bajja babeera nga balangira na Bambejja, okitegeera. Kati waliwo olulyo oluvaamu Ssekabaka Kiggala Eddambwe, abaana n'abazzukulu abava mu Ssekabaka oyo balangira na Bambejja. Ne tujja tuba n'olulyo olw'Abengabi ab'eka Nnabulemu,
abava mu Kabaka Muleeguza. Kyokka Kabaka Muleeguza waaliwo oluganda wakati wa Kabaka Muleeguza ne Kabaka Winyi Ekibulala. Kabaka Winyi Ekibulala nga muganda wa Kimbugwe. Kati abo be bali mu lulyo olw'engabi era balangira ddala Nabambejja, batali wadde abeebolereze oba nti bituume butuumi, kubanga eka Nabulemu ewa Muleeguza eriyo embuga nga nannyini waayo Naalo ng'ayitibwa Businde bwa Ndagano Musambwa. Omuyizzi bw'abanga abayizi babanga babadde bayigga ne bagwa ku ngabi, engabi n'esala mu mbuga ya Businde bwa Ndagano bagireka bulesi, ekitegeeza nti engabi nkulu nnyo. Kyokka ate oyinza obbasanga ne bagaa nti bo tebalina muziro, kyokka ate engabi balina embuga eyitibwa Businde bwa Ndagano, temeramu muddo, eri mu kabira. Singa abayizzi bagoba engabi n'esala mu mbuga eyo bavaako nve, ge mateeka, gwe muzizo, tebongera gigoba, baleka ndeke. Okitegedde? Kati abo ne babeera awo. Kati tulina omuziro ogw'Abengo. Abengo Buganda oba Obwakabaka butudde ku Bulongo. Engo kye kika ekikulembedde obulongo bwonna okwetooloola ensi. Engo, okitegedde? Bajja batya okubeera abalangira nti eddiba ly'engo Kabaka lyakolamu ekifundikwa kye kye yeenagira? Tosobola kwambala ddiba lyango ng'ensolo eyo nkopi. Okitegedde? Kubanga era engo yeefuga Kabaka, kubanga ewatali ngo Kabaka tabeerawo, kuba engo yeekola obwamayanja obukulu. Akati tosobola kuŋŋamba nti ow'engo mukopi ate nga yakola Kabaka ky'alina okuba. Okitegedde? Era kyebavuga nti abalangirango. Okitegedde? Abalangirango. Engo ebeera mu kifuba kya Kabaka, era engo yejjuliriza Obwakabaka, era Obwakabaka butudde ku Bulongo. Kiki ekikola obulongo obukulu? Ntingo. Ekika ekirala kya mpologoma. Empologoma nnangira ddala etali nneeboolerezi, bwe bwandibadde obulangira obuddirira obulangira obw'eŋŋoma. Sinakindi n'okuba nga obulangira obwo buli mu gundi y'emu, mu mutendera gwe gumu. Bali baŋŋoma, bano bampologoma, bali mu ddaala lyerimu. Kijja kitya? Nti Ssekabaka Kintu bw'asenga ku mutala oba ku lusozi lwadda n'akubako omutala n'ateekako ennyumba ye gye yateesezangamu enkiiko ze, nakati kweri yampagi ziringa 9 oba 18. Omwana we yayitibwanga Namuguzi. Ku mutala okwo ye yadda n'amawulire agagamba kitaawe nti nsanze ekintu. Oli namubuuza kintu ki? Nti kibadde kisolo. Okitegedde? Kibadde kisolo. N'amugaa tugendeyo nkirabe. Kati Namuguzi ensolo eyo yagisangawo era n'agirwanyisa, n'agikuba, n'agitta. N'ajja ng'agiwalaawala. Yali ya mpologoma. Ensolo eyo yali ng'etwalibwa nga yeesinga okuba ey'obulabe mu nsolo zonna mu biseera ebyo. Bwe yagituusa okutendereza kwe yamutenderezaamu, yamugamba nti obuzira bw'olaze nkuwadde erinnya erya Ssebuganda. Ssebuganda kitegeeza ekintu ekisukkulumu. Ensi mwe muli Buganda eyitibwa Buganda. Kati ekitiibwa ekya sse kiba kisukkulumu, ekitegeeza nti abalangira ab'empologoma bali ku luse lumu n'obulangira obw'eŋŋoma. Kubanga obulangira obw'eŋŋoma bwo bujja kuba nti buvaamu Kabaka oba bakabaka oba abalangira abo nga baŋŋoma, beddira ŋŋoma, baana ba ŋŋoma, amaanyi ge balina mangi. Kati Ssekabaka Kintu agambye mutabani we nti gwe Ssebuganda Namuguzi. Ssebuganda kitegeeza ekintu ekisukkulumye ku kiriwo.
ekitegeeza ekintu ekiri waggulu ku Buganda. Okitegedde, kubanga olusozi lwadde olw'Abempologoma kwe kwava ebika byonna, kwe kwava obusinziiro, enkiiko zaatuulanga wa Kabaka Kintu. Okitegedde, ab'Enkima ne bafuna obutaka bwabwe Egindi nga basinziira awo, enkiiko zaatuulanga awo. Ab'Olugave ne bafuna obutaka Egindi, ab'Engabi ne bafuna obutaka Egindi, ab'Egindi ne bafuna obutaka Egindi, abannamuŋŋoona, ab'Enkerebwe, abaawa, enkiiko zaatuulanga okwo. Abakulu b'ebika kwe baasookera nga tebannafuna bwetwaze. Kyekyalutuumya olusozi Lwadda nti lwe lwedda olwasooka ensozi zonna okuteesa ku kigambo bika. Okitegedde, bali bwe bajjanga nti ffe tetulya kinyonyi bwekiti, ffe tetulya nsolo ya mbwa, ffe tetulya nkebuka, ffe tetulya kino, nti mwe mutuddewa, nti mwe mugende mutuule eka Nabulemu. Bano ab'Enkima nti batuddewa, bagambye Enkima tebagirya, nti mwe mugende mutuule Egindi. Ekyafaayo ekyo kyali luddawa? Nti twali Gindi, jjajjaffe n'alya Enkima n'emutta, nti yemwe kati mugende mufune obutaka ku mutalo ogwo kwali ekyafaayo ekyo. Ebiteeso byonna nga biri Lwadda ku lusozi. Kyekyalutuumya Lwadda nti Lwadda lwe lukulu mu myaka ku nsozi endala zonna zonna lwe lwazisooka okubangibwawo. Kyekyalutuumya Lwadda, omutalo ogwo Lwadda. Okitegedde, kakati Ssebuganda era omutaka Ssebuganda Namuguzi ye mutaka omukulu mu bika byonna, mukama waabwe obanga bonoga nti mukulu waffe Ssebuganda. Era kyova olabanga empologoma ebeera mu magulu ga Kabaka, era teri Kabaka afuga Buganda n'atayitibwa mpologoma. Bagamba nti Kabaka wa Buganda empologoma. Empologoma yalabiseeko Egindi, empologoma yazze mu kitundu kyaffe, empologoma yasiimye n'ejja Egindi. Okitegedde, kati ebika ebyo byombi, empologoma n'engo n'eŋŋoma, biri ku mutendera gwe gumu, biri ku mutendera gwe gumu. Ng'oggyeko bano nti bano baavaamu Winyi, bano baavaamu Kiggala Eddambwe, biki. Ate buno Obulangira bw'ekika ky'engo n'empologoma ne Kabaka batambulira mu mutendera gwe gumu. Tekuliiko asinga munne, kuba Kabaka w'abeera tewabula mpologoma, Kabaka w'abeera tewabula ngo. Okitegedde, bwe kityo bwe kiri. Wabula Abalangira mu kwesosolasosola, ekyo Omulangira tugambe nti asosodde Mulangira munne Egindi, tugambe ab'eka Nabulemu basobola okugamba ab'owa Kiggala nti mwe temuli Balangira, ffe Balangira. Ebyo bibeerawo mu bantu, abantu tebeerabawo. Ekyo kyaliwo ku lubereberye n'okutuusa kati, abantu tebeerabawo. Oli ne bw'aba ne miliyoni 100 ku akawunti, asobola okulaba munne ng'alina kalina, oli n'agamba nti oyo si mugagga, ffe bagagga, oyo alina kaki. Kati ne bino bwe biri, teri muntu ayagala musinga. Okitegedde, naye nga waliwo abantu nga Balangira ddala. Kati amannya agatuumwa ab'empologoma ge mannya ge gamu agatuumwa bano ab'eŋŋoma, nti bano Bannassiwa, bano Bannassuuna, n'eri naye osangayo Nassuuna, Kayemba, era nene empologoma Kayemba, Kimbugwe, empologoma Kimbugwe. Kitegedde, n'eka Nabulemu era ge mannya agatambula bwe gatyo. Ewa Ssekabaka Kiggala era ge mannya agatambula bwe gatyo. Okitegedde, Obulangira obw'eŋŋoma n'obw'empologoma buli ku luse lwe lumu, buli ku ssali erimu. Tewaliiwo Bulangira businga bunnaabwo, kubanga Kabaka abeera afuga ayitibwa mpologoma. Abalangirango, kati baba nga Abalangirango, ekika ky'engo oyinza kisuula wa? Obulangira obwo butambulira mu kaguwa ke kamu, obutaliimu wadde evvuunya, bwonna ng'obugasse Ssekabaka Kiggala, Muleeguza, Kabaka Winyi Ekibulala, baani Abalangira ab'eŋŋoma, ab'engo. Era amannya bw'ogenda okuganoonyereza batuuma gamu, okuggyako engo ye yawukanamukko mu mannya, engo agaayo gaawukana. Naye ab'Engabi ewa Muleeguza, lwakuba nti bo bagamba era tebeddira, naye ng'ate kyeraga lwatu nti Engabi tesala mu mbuga ya Businde bwa Ndagano eri Kannabulemu, tesala. Amannya ge gamu, Kimbugwe, Kalema, Kiyimba, simanyi Bakateregga, baani ewa Winyi, ewa Muleeguza, ewaani ewa Kiggala, Obulangira obw'eŋŋoma, empologoma,
amannya gonna batuuma gamu, Nassiwa, Nabadda, Segamwenge, Jjunju, mangi nnyo, Simbwa, Baani, Kibuule, Mulondo, mangi nnyo, Golooba, mannya mangi nnyo. Kale kitegedde Jjuuko, amannya ge gamu mu kwetooloola mu kalayini ako. Okitegedde Obulangira obwo bwonna. Kale nno bw'osanga olingaga nti mwe temuli balangira, ffe balangira, ekyo kikwata ku ye ng'omuntu. Tolina w'osobola muwaabira. Obwo buba ng'omuntu kitammwe bw'anaazaala omwana ebbali nga mumanyidde ddala muganda wammwe, olw'okuba mama wammwe si ye yamuyonsa, mmwe ne mugamba wano nti oyo si muganda waffe, nga mwemanyi mwekka ab'omukazi ono alimu. Kati obusosoze bujjira awo, tolina gy'obuwaaba. Okitegedde? Wabula bwo obutalabika bubeera bubateekawo nti muli balangira ddala. Okitegedde? Kati ate ne wabaawo obulangira obw'enseenene, obwo obulangira buviira ddala ku butonde. Enseenene ne Lubaale mwatambulira. Ndawula ajja kukulaga enseenene, Bamuyana akulaga enseenene. Ab'enseenene balangira ddala, obwabwe buviira ddala wa Katonda. Kubanga enseenene kye kiwuka ekikulu mu biwuka byonna ekyaweebwa obwa Chairman. Enseenene nnangira. Okitegedde? Weewaawo, bweza nnyo, bweza ddala. Yenze Omulangira Jjuuko, Munnabuddu.